kwogera ku nsonga bbiri esooka ya Sheebah Kalungi. Sheebah Kalungi yafudde n'agamba nti waliwo omusajja yamukwatiridde yabadde agala mukwata. Tewali tteeka lyonna liwa muntu buyinza kukwatira mukazi oba kumutyoboola. N'omukazi bw'ataweereddwa buyinza kutyoboola musajja. Ssemateeka oba obuntu bulamu butulagira buli omu okwewa ekitiibwa okusinza ku myaka gyaffe. Kyokka n'oyo akunama ateekeddwa okwegendereza abantu ki baagendamu, kubanga abantu balina emitima egy'enjawulo, abantu balina amaddu ag'enjawulo, balina n'ebigendererwa eby'enjawulo. Tojja kwambala nkonamye otambulire mu bitundu ebirimu abayaaye ogambe tebaakusikambule. John Mary Bata yeewanatula n'agenda agwa bantu kye baamukola awo Katonda yakimanyi, yavaayo akuba miranga. Naye nga yeesikambula n'agwa bantu. Abayimbi kati balina okitegeera nti audience yakyuse, twagenza ova mu lockdown nga audience yeeyongeddeko abantu abapya batakyatya. Oteekeddwa okuba ne security n'okwekuuma. N'ennyambala yeddeko abantu kati batandise okwagala okuyita obwereere, kubanga gwate n'ankubadde Sheebah ayina eddembe ly'okwambala nga bw'ayagadde. Naye ate ojja kusanga nga Irene Namatovu tewali amukutteko. Tewali akutteko Irene Namatovu kubanga ayambala bulungi. So artist mwegendeze ennyambala yammwe. Obuzibu bwonna ne Sheebah buli bumu nti Sheebah ajja ku shows okuna makale baakunamira baagala kubanga ayimbira mabbala n'embivvulu. Era ne ku social media bwa posting ebifaananyi ng'ayambadde enkunamyo banyumirwa. Naye kwe kuyita obwana obuto ku stage ayimbe nabwo ennyimba ezimu. Kati akaana akato ak'emyaka 5-6 okukalaga amabina amakadde agakulubukedde oba oli mu kakunamira. Nkirabyeko ku shows nnyingi gye twali ku kivulwa ekya budget yatereka jjo ku Easter Monday wano ku Uganda Museum nga Sheebah ali mu kuzina n'obwana obuto, naye ng'obwana buto nnyo nga buto tateekeddwa kubulaga ebyo byali abulaga bwe yeebamba bw'akolaakola ate nga budde bwa kiro. So ekyokusatu Sheebah alimba, kubanga singa batalimba nga tannajja ku show yandisoose ku poliisi n'atulaga reference nti omuntu muwaabidde. Ayinza obutamwasanguza social media naye ng'amuwawaabidde ne tumanya nti omusango guli mu kkooti. So byokudda ku social media ezo omanyi waliwo omwami mukwano gwa bamuyita Musa Majoba owa Whistleblowers Association agamba nti loopa ensonga yonna gy'olaba mu society etagenda bulungi, naye nga tuloopa tugobeera emiteera tusobole okufunamu ebintu ebimu tubireekanya ku social media nga tegenda tuyamba, kuba social media si mateeka. Social media terina jurisdiction kubaako kyekola. Naye singa tuyita mu makubo amatuufu Sheebah agenda awaabire omuntu oyo avunaanibwe. Ne bw'abanga abadde munene mu ggwanga nga taavunaanibwe, naye tujja kuba tumutegedde nti gundi yakwatira Sheebah bitundu ebitali birungi. Kyokka ne Sheebah yeddeko ku nnyambala oluusi akunama ekisusse. Ekyokubiri, waliwo olutalo lugenda mu maaso wakati wa Frank Kashumba n'aba People Power. Bwe mulundi ogusoose oba emiku mutono gye ndabe nga Kyagulanyi yanukula omuntu, kitegeeza birimu amakulu. Manyi mu byobufuzi weegendereza ebigambo byo kubanga olunaku lumu bijja kukutega. Ebitaani amakulu tobiwa makulu. Kati kitegeeza Kashumba gwe muyita omufere ate mumuwa amakulu. Kashumba gwe muyita omufere ate mumuwa amakulu. Kuba Kashumba mufere talina mulimo takola ate ye mumuwadde amakulu n'attention. Kale politics bwatu, naye ekisinga okubeera ekinnyamiza ennyo nti Kashumba singa ali obukulembeze Bobi Wine, God forbid, kuba tayinza kubulya. Ekyo nkyogera buli kaseera okusinzira ku byendaba ne byemmanyi nti bw'abanga Museveni dictator tegeera kino nti buli avuganya dictator akolera dictator. Besigye yali akolera dictator. Kasirye Gwanga yagamba nti omuntu bw'akutta aba akusinzizza amagezi. So omuntu yenna bw'agamba nti President Museveni atubba emirundi gy'ababbye mingi akalulu temuddayo mubiveeko mugende mu nsiko. Byebino ebya Nadduli ne mutabani we Jakana. Nadduli akaaba buli nnaku nalwana ne bandeka emabega, nze nali mastermind mu lutalo nakola kyamaanyi. Nze bw'onzibako jjooko nga njiye endala, bw'onzibako oluyimba nga njiye endala 5. Bw'ogamba nti twalwana olutalo ne nkuyambako n'ondekawo nga nzirayo eruweero nga nnwana olulala nga ndeeta gavumenti eyange embuyinza. Naye bw'obanga okyaliyo oluweero nga tutatise oluyimba kitegeeza byogera olimba. Ekisinga okunnyumira nti Bobi Wine leero bwabuli obuyinza agenda kuyita Dr. Tiamale amuwe ekifo, ayite Kashumba amuwe ekifo, gwe osigale ng'oli mwana w'inki akaabira emisolo akaaba. Era Bobi Wine bw'amala ku buyinza emyezi 4 ogwokutaano oba otandise okumuwakanya ng'ofuuse opposition ebeerawo mu biseera ebyo. So weewalenga okubeera wanayinki, kola ssente. Ojja kuvuma Dr. T omumyufu, omuvuma obutege n'obumpi, naye waayimira toliyimirirawo. Gavumenti ya Bobi Wine era bw'ajja ejja kukozesa Dr. T gwe kuleka.